program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Mujjanjabye era mulijjukirwa n'olw'ensonga eyo abalina kimukola kyonna ebyaddala kitegeeza nti mulina omulimu mukola era gujja kutenderezebwa era gulijjukirwa gwe nate omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Ebiseera bisinga twogera ebigambo bino oba oliawo abantu ne tuloza nti tebawulira oba abantu tebamanyi ninga ekirungi oba ekikulu kiri nti baba gye bali bawulira ebigambo oyo babuwulira ne biteeka mu mitwe gyabwe ne babigaayagaaya oluusi ne bagera n'ebyo ebituufu ate ebimu ne babireka ninga bakikoze mu kimpowoozi nga taggambye ninga obubaka bututte wekuba kukyusa n'akyusa kwe kiba kigenda okuba nti kimuyambira ddala. Kale n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo kikulu nnyo kasita owulya ebigambo ate n'owakitinga oba n'ogera mu maaso okuba nti okola n'oteeka mu nkola ekyo ky'owulidde naddala kiba kikuyamba. Ebiseera ebisinga obungi tutunuulira nnyo ebintu ebituyamba olunaku olwaleero ne twerabira ate ebitatuyamba oba ne twerabira nti nno ebituyamba mu maaso tulina biteekateeka lunaku lwaleero. Byoliko okuba nti weeyagaliramu olunaku lwaleero sigwa biteekawo. Ekyokulabirako twogera ku kibayita climate change oba enkyukakyuka y'obudde. Abazungu bakyeruppe kyebakola kibi nnyo kubanga jjukira baakulembeza enkola egamba nti katuzimbe amakolero industrialization tuleete abanaagakolamu cheap labor kubanga already batusomesa nga batuteekateeka ife okusoma tunoonye emirimu. So n'omala okusoma ne bakutraininga ate mu kira kye bagala okuba nti okola katha cheap labor jjukira kati luli twali nga baginoonya bagipangisa ne kati ffe tugitwala eri nga tulinnya ne tugenda olweyo bakola factories bakola n'ekirala baleka amaze okuba nti bafuna mu biseera by'obufuzi bw'amatwale abazungu bajjira kuno batunula ne bagamba nti kikyesobola okuba tufuna wano ne kitubeezawo ng'amawanga gaffe. Ekimu ku kyo kye batunuulira of course lyali ttaka. Ettaka eryo tebagadde tikaditwala ne basobola okuba nti balimirako ebintu n'okukolerako bye baagala nga raw materials ezinaabasobozesa okugenda okuddukanya oba okuyimirizaawo factories oba amakolero gaabwe eri mu mawanga gye bali oba gye basibuka. Kakati bwekyo bwe kyali ne bakulaakulana ne tubeegomba tugaa nti ensinga zaakula ensi zaali kiti. So etwogerera mu kukula okwo ke bagamba ke baakula muganda wange atuwuliriza bw'otuukayo olemwa kubanga ebintu byazizza kye bayita backfire. Lwaki lwe tubyogera nti obutonde bw'ensi oba enkyukakyuka y'obudde yakomyewo n'ekyankalanya ensi yonna. Kakati amawanga ge twali twegombanga agana kye gaakola ate obutwogera olunaku lwaleero gali mu kubonaabona. Eggwanga nga China baga ekibayita fossil fuels ebikaka seasonal dust ettaka eryo obukyafu obutambula mu bbanga olwa factory amakolero ozone trains carbon dioxide carbon monoxide yafulumizibwa amakolero ago n'agenda waggulu mu bwengulu eri nakyankanya buli kimu. Akati wetwogerera bannaffe wetwogera ku empewo ennungi wuliriza kino ekintu nti mu bibuga ebya China betugaba ebibuga nga 339 ebya China empewo yaabwe embi nga bw'okiwulira ne bakugamba nti mu 2026 ne baga nti empewo ennungi yokka abachina gye bakafunyeeko mu 26 just bagifuna okuva tuvudde paka wano baiva just mu biseera nga tutandika butandisi 2026. Ekitegeeza empewo yaabwe embi
mbi nnyo nga bw'okyo kyova olaba nti otambula mu bibuga bya bisinga obungi ng'otaddeko mask oba ng'olina ka oxygen cylinder. Tuba tuli awo ensi endala tezze eza Bulaaya olwa bino binyogereka amakolero biki byonna wetwogerera ebbugumu lyafuuse ebbugumu libatta bali mu 1400 plus abakafa heat wave ebbugumu eryo kyova nti nobo kati wetwogerera abantu basiba ku street basiba bukunya beyambudde amazzi bagagala kuba ne bafukirira basokuba ne babeerawo naye ng'ate bizibu nnyo. Ate wogenda mu mawanga amalala nayo omuliro gutandika ogukwata omuliro gwe bayita wildfires ogwekuuma gwokka. Lwaki? Kubanga emiti gye baalina eyisobola okuba nti gikuuma gyetta obunnyogovu bagitema ne basimba emiti nga pine egivaako yali gikwata amafuta, emiti nga kalitunsi. Akati omuliro gukwata gwekuuma gwokka olw'ebbugumu eringi ennyo ebyalo ne bisaanawo abantu ne bafa. So Muganda nga tuliza bwe gamba nti Munnayuganda simba emiti mmanyi kitegeeza eri mukuba nintegeeza simba emiti teweeraliikirira kubanga ekisikiza ekyolimu ekyo sigwa kiteekawo. Basobe banyabo mbaniriza era ne gano webali nnyo taata ne maama kaswera ng'okitegedde nti nno obudde bwakumakya kuno 6 olina okulya ku nkoko n'enkoko gyokuba nti olya notera kiyo waba n'olya enkoko ennansi etajja kulwaza kansa n'oleka buli obukoko bwe bakuba eddagala ate litulwaza nga tufuna ebirwadde nga kansa bwe bityo. Webale nnyo Mukama akikubalire kaswera nga gyogula ŋŋanda oba nkyoli kale oba nsoga oba nteeso kasobeera nga nkoko nnansi webale nnyo ogula bulamu oba bw'oliisa abantu. Nabagamba tutambulira mu butwa buyitirivu nnyo ensonga oba kinnagamba omuntu yenna yeetaaga okuba nti alya ku greens enva endiirwa emmere tulina kubanga ebulako enva endiirwa kuba ziyambako okujja obutwa mu mibiri gyaffe. Nabaga tuli mukawefube okulwanyisa ebitula ebire binene nga tuzza okatukuma oli omutini bane musimbe kubanga abasajja bajja n'amaanyi agaga kuba nti batujjawo nga bayita mu mmere. N'olw'ensonga eyo katukuma that's the way to go. Amazzi bwe bulamu ne mazzi golina okuba nti onywa amazzi. Nywa amazzi ge tuyita mineral water. Mineral water si yona ali mikebe ge batunda bicupa nedda oyo chemical water. Mineral water ge mazzi gennyini gali gojja wansi n'onywa oba gokimye n'onywa. Abamu balina nayikondo ago malungi nnyo nnyini ddala. Naye ate ekyewuunyisa gamunywa ddagala fusuna amazzi ago gafumbeko nywa kubanga wogajja tewali safe. Kibinga naye kimunanga atuliza kikuyambira ddala. Nagamba nti nokola ku dduyiro kubanga ebimu tubyetaagira ddala omubiri gwo gwetaaga kuba niguvamu obutwa obwo ng'otuuyanako. Kale bw'otuuyana ekyakuba kikuyambira ddala. Munnaye gwatuliza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Ekyo ng'okitegedde nja kukwaniza ku puroguramu eno emanyiddwa nga ekiri emabega w'amawulire era gavumenti ino basobola banyabo nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Okay, abuterevu munafa tukyali fenna oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire. Kano tuba twolekedde olugendo lwennyini olwo munnange tulikuba tukwatako fenna okwabanga ensi etereera. Nuga kyolaba mu mawulire kyogeza okuba nti munnange olaba wanawali kituufu kyekyo oba nedda. Mbadde njogera ku kibayita climate change yakuba nti nkubuulira naye olunaku nja kutwala omukisa guno okwebaza management eya Bunjako Island Vocational High School. Bunjako Island Vocational High School, that is eri Bunjako essomero eryo liri wansi wa Moreland Po Secondary Schools. Olunaku olw'eggulu gye nabadde nebaza management yonna ekulemberamu Uncle Po ne Auntie Mole kakati of course n'omusumba ate nga pastor Mukisa Joel yamwe bali nteekateeka ennungi bwetyo bampita ngende njogereko n'abaana
ebino emisomo gyentambuza mu masomero egyo egya Pan-Africanism egikwata ku ffe endya enneeyisa abaana ebintu biyitirivu nnyo kuba abaana balwala abaana bafuna ebintu ebyenjawulo endya nebyandya bwetyo byonna tebekkiririzaamu so obulwadde bufuuka obulwadde ebintu bwebityo byonna bino tutambuza tuba tusomesa abantu olunaku lweggulo gye nabaddeeyo essomero nga ddungi environment nnungi maani omanyi sometimes waliwo omuntu yenna abeera mu kibuga Kampala oba osana oveeko mu kibuga ogendeko mu kyalo once in a while oba neweba weekend yokka olye ku mpewo ennungi okakase nti abeera mu bibuga tubeera mu butuwa bwe tutambuliramu ogenda ebunjakono gakyeyo kyennyini environment ngeri so clean empewo nga gyolina okuba nti ossa yennyini abaana badde bulungi nnyo good enough lecture yatambudde bulungi yadde nnungi aye n'abaana babuuza ebibuuzo bennyini ebibakwatako ng'abaana kino badinaga abaana balina ebintu bingi nnyo bye balina okuba nti bamanya ate abazadde mu tabagamba n'olwensonga eyo tulina okuba ntwogerako n'abaana abo sakita ati basobola okuba nga bafiring at home n'okwekkiririzaamu ng'abaana n'okubalaga ensi gyena okuba ng'egenda oba gyerina okuba ng'etutwala kubanga kiri nti oti omuntu kati gwe tulina okuba ntukuteekateeka obulungi yoyo omwana okuva mu primary secondary ne ku university akati kubanga ffe ebiseera bino abakulu omugama simba omuti tajja gusimba omugamba nti yakinaga nti obudde bumpeddeko sijjaku lekanjira nkirya obudde bumpeddeko mpoomerwe ne kasito ekigamba omwana omuto yakula akimanyi agana nakyo mu maaso aye nakitereeza so mubanye enteekateeka eyo that is Bonjako Island Vocational High School webale nnyo mwebali eddala bampadde ku butula wow bampadde obutula adinaye mwebale nnyo bawuliza program ate bamanyi n'ekigera mu maaso twalidde ku butula tulya ku greens ziri ezoogerwako enkoko n'ennansi ne bansibira n'enkoko enkoko ennansi yennyini nagiwuta mu supu kyeyo kyennyini kale mbadde gamba ku kyebaita climate change enkyukakyuka y'obudde wetwogerera eggwanga erimanyiddwa nga obakwati nno ensi yo yanoonekera ddala ensi egenda mu maaso okuba nti yonoonese ebya ddala kale twogerera olw'okuba nti ebbugumu lingi litta abantu buli lunaku bagenda mu maaso n'okufa era bakyafa mu mawanga gano aga Bulaaya ekiri mu ggwanga erya Germany n'ebitaala by'oku makubo wamu ne Bufalansa ebitaala bimuna bino ku makubo omusana gwabyokya ne byefunya biti omanyi ekitaala okusaanuuka ne kyefunya kiti nga mutya lwa musana abantu babagana bagamba bava mu nnyumba weegendereze gabaga musiibe mu nnyumba kijja kutaasa kakati bino tugenda mu maaso nabyo wo mu ggwanga erya Japan kye baakoze kwe kuba nti bakoze obufuliji bakoze bufuliji ne babuteeka nga olaba fuliji zino eza soda zibulira ku maduuka eziba zitangaala nabali bagikoze ne bagissa ku makubo ekyagikozeseza kityo nti omuntu ojja n'otuula mu kafuliji bwoti ekiseera ekigere then n'ovaamu n'otamba n'ogenda nga fuliji oyo gyetwogerako bw'ogituula bwoti ng'ossa akapeesa ng'ekunyogozaamuko akaseera wawe tutuuse just imagine fuliji z'omulaba ezo ennene zibateeka ku makubo kali bagikolanga munda omwo amasaago temuli bassaamu just essa liringa limu nga kwotuula kulinga katebe oyingiramu n'oggalawo n'otuula n'onyiga epeesa n'efulumya nga olaba esi n'efulumya omukka ogunnyogoga okuva eno emabega kawompo paka mu mugongo kakati eyo gundi bagiyita human refrigerator gye baakoze bagiyita Duhaimon box era nga oba kyadde mu ssente nga sente bagala gye bagigula akadde kamu n'ekitundu aka yen eza Japan akati bino bijja biki ebyo olw'ensonga nti amanga gano gwe twogerako gayonoona obutonde bw'ensi nga bakulaakulana ne beerabira okubutaasa akaseera katuuse tebakyadda mabega ebibuga babizimbye babikoze eki byonna nga bali awo
kati mugana nga tuliriza bwe gamba ti simba omuti ogusimbe ebyaddala kubanga mukulu nnyo. Waliwo ne kibayita red zone kati wotasa kubanga ogenda kubanga baga nti climate oba temperature ebbugo mu bitundu ebyo ng'ate lingi nnyo nga lisukkiridde. Kati bino bitegeeza ki nti mu maaso eyo that is ice ali ku nsozi empanvu agenda kusaanuuka. Bw'asaanuuka kitegeeza nti amazzi gagenda kugenda paka mu mayanja agaliranyeewo. Kati either mweteketekere okufuna amataba nga gava ku nkuba egenda okutonnya nga bikocco nga yamaanyi nnyo ng'ekivudde ku ekyo, oba ennyanja ebere etaliko kubanga efuna kibayita submergency, nti ebitundu ebitolodde amayanja birangwa okuba nti bibbira olw'ensonga nti amazzi gagenda kweyongera olw'ekyo kyokka kye baba bakoze. Nti kasita okwata kasita ataganya obutonde obwa Mukama Katonda kiriza oba gaana naye bulina okuba nti buzza kibayita backfire. Kakigenda mu maaso mu nsi mwe tutambulira mutugenda mu maaso okuba ntulaba bassebo ne bannyabo. Katandikirawo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tukulaga ebyasoba okay ne tukulaga ebikusike muganda wange atuuliriza kakati wetwogerera bassebo ne bannyabo nga tukyagenda mu maaso okuba nti tukuwa ebitambula wano na wali waliwo wano mu ggwanga. Okay, before that abangereza bagambye nti batandise okuba batunula enkoko ezivudde mu nsi endala okuba nti zibalya. Kati ekibakozesa ekyo nti enkoko zengedde nnyo okuba nti ziriibwa mu ggwanga lino erya Bungereza. Kakati ekyewuunyisa nti emyaka wegigenze giyitawo emyaka 5 emabega bageze okuba peesi y'okulya enkoko yeeyongedde. Appetite y'ennyama ey'enkoko yeeyongedde. Appetite ey'ennyama ey'enkoko yeeyongedde mu ggwanga lino limanyiddwa nga erya Bungereza. Kino bw'obanga okyogedde mu ngeri ya economics oyinza okukirabanga ekiyamba eggwanga nti lingeza ssente empitirivu. Naye ate ekyewunyisa ng'oggyeko kyagaa nti abaana mu masomero, abaana mu primary, secondary, university oba institutions n'awaka beeyongedde okuba nti balya enkoko nga appetite yalinnye mu myaka 5. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti yonna gyali gwe omulunzi w'enkoko nga Bungereza yeesuubula enkoko ng'ezijjayo ng'ezingira mu nsi zaayo kiba kyawededde oba oli mu katale. Naye wuliriza on another point, appetite okulinnya mu ggwanga erya Bungereza aba Yates, genda kibayita Human League UK ne Animal Welfare Charity bagambye balabudde Abangereza bano nagwe bababuulirira owaboobo oba bababuulirira ow'omugagga oba wabinyonkondo wabifeekeera nga nawe okola ki okutuokonkomola. Jjukira enkoko zetwogerako z'enkoko ezikula mu nnaku oba mu wiikisi entini ennyo. Akati bannaffe bano bakye bayita restaurants ez'amaanyi ziringa groups nga 8 8 restaurant groups. Muzo mulimu bannannyini ba KFC, aba Nando's, mulimu abo in fact bagoba n'ebirango byabwe oba bajja ebirango byabwe ku BBC. Lwaki? Ngenda kuba nkubuulira n'ekiko kyaligamba kikino nti bali concerned si lwakuba nti enkoko bazaagala nnyo, appetite erinnye, babuuza lwaki appetite erinnye. Bageze okizuula bagee mulindeko okusanyuka
nti sente ensi tuziwa sente zitugujje enkoko zino nti namwe yapete erinnya nnyo nti mwaganye enkoko ne mwebuuze mulya nkoko kikaaki enkoko gyebasinga okuba nti balya kibaita fast foods enkoko gyebasinga okuba nti balya enkoko gye tuyita kiyo kati bagambye wuliriza nnyo nyini ddala temusooka kusanyuka wabula mutunuulire lwaki appetite egenda maaso okuba nti erinnya lwaki appetite egenda maaso okuba nti erinnya ey'ennyama eno ey'enkoko lwaki oli enkoko leero kumakya ku kyayi n'ogiddamu ku kyemisana n'ogiddamu ekiro lwaki bagenza kizuula nagamulireko okusanyuka kiyinza okuba gye tugendako kijjiza okuba ekyobulabe ennyo nagamba nti weebuuze nga ku byokunywa we biri ebyokunywa bibeeramu kituyita ebyokunywa bateekamu eddagala nga cocaine nabategeeza wano ku faishamu nga soft drink emu Coca-Cola nga bagatta ebintu bibiri coca then ne cola cola from cola nut then coca from cocaine kino kigamba dda Pambaton yali nga tannawo kuba nga abba patent y'omukazi gwe bayita afwa eyategeera nti cola nut extract omukyuzi okuva mu cola nut oyo ejuice ava mu cola nut mulungi nnyo eri ku bulamu bw'omuntu nti bw'omunywa ayamba mu digestion olubuto terukuluma nti era bw'omunywa oba ng'oli mulwadde oli obulumi tosobola kuba nti obulina era baamuwanga abalwadde aba kansa abali ku thenwa oba abali ku kemo nti womala omunywa obeera towuya bulumi obanga agubadde morphine naye ng'onywedde bunyuzi kyekunywa ate nga kiri organic kiri nakyo so tekyalwazanga kali pati tebagimubbako omukyalo ono afu mu Nigeria ekyaddiya kyali ki kyakuba kati noono naye n'ajingajinga ebintu n'agattagatta ebintu bibiri naga kati Coca-Cola juke bana ngokuba bamutunda mu kutandika bamutunda mu pharmacy ng'eddagala ngaba it's a prescription drug eri bagenda okuba balongoosa n'abo abali ku kimo nti omunywa lwaki wamugatta ebintu bibiri cocaine wamu ne cola nut n'abigatta kali kisi anywangako bwati towulya bulumi owulira amaanyi gakomyewo owulira nga ali high kubanga olwedde wanywanga njaga kati baga that is ate njaga nga eri addictive kati weewunya lwaki onywa n'ogaba bannyongere n'oddamu n'okulowooza nti ate bannyongereera kale ebintu bwe bityo ne tudda eno ku nkoko mu ggwanga erya Bungereza wetwogerera enkoko zino jjukira bazikuba eddagala ekisooka eddala nga bazigema ne bazikuba n'eddagala erizikuza kale eddagala bazikuba nga bazigema n'okuba nti zikula ogema kuyinza okubeera okuba ng'ogema kuba maybe kwa lifetime singa enkoko girese nemala ebbanga lyayo nga likyali awo abamu baziwa antibiotics baziwa antibiotics enkoko ne vitamin naye ekiriwo kikino ntedegayo ne bayiwa enkoko zino liba terinaba nakuggwera mu nnyama kuba nti enkoko ekuze kuba baga nti vaccine bagikubye just imagine bwe bakugema wano ebadde zadde babagema wano mwe babadde bagema naga nti vaccine eyo emalamu emyezi 9 mu mubiri gwo nagaluga oba mufumbo mwesonyo ebikolwa kubanga akawuka kakyalimu ne vaccine ekyalimu kwa gibakubya kubye kawuka ako naga bakeja yobulwadde kati just imagine enkoko bagikubye eddagala eri ejimuyita eyo vaccine oba bagijjanjabye bajwade antibiotics waisewo ennaku 2 oba lumu ne bagyeta katale gwe n'ogirya kati bw'ogirya mitomanya olwa mwana kugejjulukuka kuzimbulukuka kola ki kulwala birwadde nakwagala nnyo enkoko gikaabira nga tomanyi ki kumba ali ku ddagala limu kuba nti akola ki alya kati bano bagenda nti mulina okujaganya bannange kino kiyinza okuba nga kibi nnyo eri Bungereza so twogerera baladdawo olukiiko olulamba lwakunoonyereza lulabe naye mbadde olwedde nze ekyoko tebalina kunoonyereza kubanga jjukira enkoko zimaze kuba ne zifa bakuba kibayita growth hormones
enkoko nebanga ya nnaku 3 nengojange yemezi omukaaga nekati bagisala kiba okakola kaba kiyo nokasala nokalya kumbi olidde butwa bwerere. Kakati cases nyingi nnyo ezimbugezi za kansa eri abaana bali bazibuusiza amaaso balala olukiiko okuva mu university banoyinze ku kino kivudde ku ki lwaki appetite y'enkoko zikiyo yeyongedde nnyo ennyama eyo okugirya bannaffe abo. Okay, mbanya kuwa story naye ndowooza waliwo wano waffe wano egguli eryafuluma mu maaso awo erya kampani ekitongole kye bayita Maristops nagamba nga kyeyagala kutwala dokita omu eryakola nakyo mu kooti kyavaayo nekyogera luli kyalina olukuŋŋaana nekyogera. Dokita yavaayo nayogera Sunday Vision yali I think omwezi gwa June awo. Dokita yavaayo bamuyita Dokita Kazibwe. Dokita Kazibwe yali akola mu kitongole kino ekya Maristops. Kakati yavaayo nayogera n'agamba nti olwa article yafulumizibwa mu New Vision yali ekwata ku kibaita vasectomy services ndi okende okusala abasajja obuseke. Akati ono dokita yavaayo yali awa version ye ng'agibulira New Vision ne social media netambula ng'ayogera agambwa akoleddeyo ebbanga mu bannaffe bano aba Maristops. Akati awo bennyini kakati weyavaayo n'ayogera ensonga Dr. Ronald Kazibwe Maristops obudde nti egenda mutwala mu kooti olw'ebyayogera mbu agitira erinnya yagaa nti abasajja babasala enseke bakusala enseke nga tomanyi abalala nga batiisatiisa nobatiisatiisa mulina yayogera ono sajjo ni mulamba y'omu ku abalongoosa era gwe bagaa nti genda osala ono. Kakati ono Dr. Ronald Kazibwe kyambadde yagaa nti yafuna notice to sue bamugawo okuva mu S&L Advocates nga bakola on behalf of Maristops Uganda nga bagamba nti ajjeyo remarks yateeka mu mawulire era mbu abeetonero beetondera nti yagamba nti organization eno ebadde esasula emitwalo 5 eri abasajja okubakomya okubasala obuseke okuba tebaddamu kuba nti bazaala. Era n'agamba n'okugamba nti abantu abali ku lutinga oba bali faalinga abasajja nabo bafuna emitwalo 5 ku buli muntu gweta mu kitongole ekyo asalibwa obuseke. Kakati yagenda okugamba nti waliwo omusajja omu akola nga peer educated yeyiganga alifaalinga abasajja ku Maristops branch yeeyo okuba ne babasala kyokka naga nti ekisinga okumuluma abamu tebafuna na consent nti abamu tebabawa na information emala kubannyonnyola lwaki osala obuseke. Naga this is medically unprofessional. Era naga nti nno waliwo olumu supervisor we yamugamba agende maaso asale obuseke bw'omusajja eri omutamiivu naga tajja kola procedure kubanga tekikkirizibwa. Naga nga dokita alina okupreservinga erinnya lino obulamu bw'abantu kubanga bwagala okuzaala. Yagambye tagenda kwetonda. Abatamanyi Maristops wano mu ggwanga Uganda weeri na branches mpitirivu nnyo eteekebwamu ssente mpitirivu n'abasajja n'abakazi okuviira ddala eri erina Kings zisuukanooza mu network of clinics okwetoola eggwanga lyonna naye ng'emirimu gyekola services zeewa bagabawa services ku maternity y'okuzaala, sexual health ebyobukaba
post abortion care ng'ogyemu olubuto bakulabirira batya ng'ogyemu olubuto owulira okuwakankula tibalina tabu n'ekyo bagamba wakankulamu baza okuwa amagezi then bakuwa naga ndi omaze okuwakankulamu then ogenda kukola ki contraception ne family planning kuwakankulamu ng'okozesa ki oba olubuto luttirewo nga tolunakujja niba luzzi osoddutta otya babeera nnyo baga nti bakolayo ku nsonga z'abakyala n'ez'abaami ku bulamu bwabwe n'obulamu bwa bulijjo yagesigenda kwetonda ndowooza ebigenda mu maaso byali mu ggwanga lyati Uganda ne mu nsi yonna basimu ne bannyabo oba tobimanyike kaseera obiyige kubanga tujja kuleka emabega nga wagize dda kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gw'ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde akale ku noti 7 enfune ku simu zammwe wembanga gyemu nga twogeramu ko nawe katonotono wano obudde tunakuba nti bugenda kubamba butambulira ddala mu kaseera kano mulangira webale kuweereza nze musayi gwa kalema Salongo Mayungwe ndejje Lubugumu tutumbudde era tuli mu class mwekuba nti muwuliriza Salongo ab'endejje batulabire nnyo nyiri ddala mumbeera bwetyo wetuli awo then nagambye atya agambye batema emiti kati obutonde kabubatte baffe paka bwe banagwawo tetwetaaga kumanya omubede John Enakasajja ada respondinga ku kiri ekyokutema emiti eri bannaffe abazungu kye bali mukuba ndi bayimu obuseera bino ne basimba emiti gitebayamba emiti gitebayamba so okay so mlembeera bwetyo oli bwetyo etambula kale esimu zange simema kwezi esimu mwesa mtu ngani baga esimu gatete ziriko ate atwabe tusokuwa tuliziganya bulungi kati zizo okubanga zechanze nga network yechanze ngateyitamu so bateyitamu oja kusindika message sindika just message ndio kubanga so kubanga nfuna wano bwemuteko meko someone has stand up and do the needful amupo awe muteko meko wagena okuyimi yakole ekyetaagisa nseke bazisala n'abatabivu basaliramu Impact FM kwoli omuti ogwo oguleeta obulamu eri abantu eri ebisolo nga gutta obuwuka nga guwa obulamu guliko n'ebiwonya nga ffe bwe tututte kakati amaanyi genjagala okukuzzaamu ekyo ekibanga kitandise okunoonyerezebwa abantu b'omu Buganda nga kiza ku byezooyogera ne batandika okutukusa emiti ewaffe waliyo omuti mugwa nnyenje gukokulima ng'enkoko omugwalenje omukulu ennyo mulamu jagala ogende bugenzi mu maaso kampe tukwatire wamu era yo ku Bachina ensi eno yattima nnyo kati gavumenti bizinesi ewaffe tutendera industrialization bali eriyo birika bagigana bagiteeka China abangereza ne bagiteeka China amakolero gaba mangi amakolero abantu ne babakozesa nga tebabasasula naye nga yeetunda emitayibwa yeetunda plastic naye nga yo ekiri emabega backyard feelings and situation eziri mu backyard yekyana ne bajogera abantu bafa basobola kukkiriza nti omukka guyitiridde abantu bafa naye kati batuwanira industrialization batutwala era mu samples zetufunyeko etulumbi Abachina ne batandika okukola mukigo batuula muntu obaziza kugenda okukeera ku makyanga ebikete emisota enjaba bino nga biri kungulu bifulootinga government doesn't care naye watugamba ekintu kimu ne government nayo era weetuuka ne bagikwata ne baginyweza yigirizibwa nga tesobola kugera naye ffe twebeereremu tubeere bagezi era n'otuwulira n'otugamba ebyo by'obulabe nammwe mujja kubiranga temulina busobozi bwa kubiranga naye ffe tulina okwebereramu
ako keeka kuyegekeeka ejje etusobola okutandika okulaba nti ffe pennyini kwetambuza tukola ebintu ebinaatuwangaaza wakati the world policy atunze bimeka. The original industrial policy was durability, standard, English, German, America, ekati kuli ku turnover kikole kifa mu nnaku bbiri ongere bagule kikole kifa mu nnaku bakuli jambi yanga ziringa empapula jambi yanga ziringa empapula nga tuzigula ku lwomukaaga olwomukaaga oluddako lugenda okutuuka nga eweddewo akati njagala okudda bantu baawano alitunsi bamusimbye abakyamusimba kale ne bamusimbye abakyamusimba naye basaba okuba nti musimba emiti eminansi emigavu emivule emikunyu kuyo kuba sigitri nange buli alina waalina kiteekeko etteeka na buli omu gw'oli ewadde gusimbe si lwakuba nti gavumenti egenda kuvunaana si lwakuba nti kabaka agenda kuvunaana si lwakuba eyo yengeri gy'ogenda okubeeramu omulamu tebuli bugagga buyitiridde bugasaafudde n'olwekyo njagala okwebuka ndikire ne pointi yange njagala kunoonya era nja kukubira ku ssimu njagala kutandika kulima akanyanya alinda kakozeeko experiment mbako omusajja bwe baŋŋamba okukwatagana naye ali malawo eyo akanyanya akamyufu enkuba betonyako katinta butiisi tekaba bukanga zino ezaabwe era kebajjamu element tebateeka mugana agaabwe ekifune bajjamu tukule agaabwe naye nga kekattima okubeera high quality yakukwataganako naawe oli program bali njagala okukalima biyitanga nnamba oba bbiri okati n'akafunira akatale ngende maaso naye kalema okoze omulimu naye kyekukweyanza ye katonda akukuumye mu mbeera gy'olimu ey'obulabe ne by'otapula kyatambula nze eddungu musisi mukama akunkuumire netuserwa dda mu byonna byakoze munneebaliza olw'okukkiriza leediyo okuba nti pologulamu tabeerako kubeera yanzizza nnyo ekali ssebo webali nnyo webali eddala okay munaffe bwati wagambye wow ebigera maaso mu nsi bingi twogerako bye twogera ebitonotono ebisigale ntubireka. Let black people learn something from what is happening in Europe and conserve the environment. Wabwire Derek from Eastern Uganda bwati wagambye webali nnyo bwana Wabwire mwino okuba nti okuyiga kulina okuba nti kubeerawo bannange ebyaddala kubanga bano bali mu kufa nibe nena bafa bakola ki batema emiti ogimalawo ayogede ku fig tree oyo fig tree muganda wange emigaso gyalina mfonfo okutwaliga nti no miyitirivu nnyo nga bw'okiwulira kakati ng'oggyeko just n'obuntu ogamba waliwo tulina okuba ng'osimba ng'olina w'osimba n'ogaa simbawo muti guno tegujja kwonna butonde bwansi gujja kuleeta ekisiikirize gujja kwongera that is ebikozesebwa mu ttaka ebigimusa mu ttaka nga muti gwokawuka bwe gutyo naye ekyo nekitulema ekyo nedda Impact FM kwoli yela wangi munange kuweereza eggwanga n'Obuganda webali kuwuliriza ssebo era nga tumudde lwasa mayinja weewaawo kulemberera nezigoberera yesebo ansoose buli kyeyo abadde mu kujaganya amatikira ga kabaka bonna yes abagagoberedde yozaayoza nze munyagwa kyalisi kwongera okukuuma ennamulondo y'abajjajjaabe n'omulangira yesebo Uganda kyetukoze naffe okutema emiti ginnasangwa esimba ebibala bya kalituusi ne sayini ate bye bireetedde bannaffe okwaba ekisaawa gye bye baliko mukyo naffe tulire ku miti egyaffe Katonda gye yatuwa era ku egyo gye batusimba tukole ebintu ekyo ate kyo gya mugaso nnyo eri obutonde eri obulamu bwaffe ate twetaaga bulamu ensonyiwa ekemikoota nga obuganda yesebo kiyo oba oli enkoko ennansi
owulira ddala ng'oli ekintu nga kyo kukiyo kiyo bw'obumpifa wimulangira nampita webabwokera omukka ogubuvaamu kumpisawo amazima ampulira nga tikyetegeera kati abavu ofusimanyi wabula ono omukka ogwo emanyi ogubuvaamu gwo gwabulabe eri obulamu bwaffe okukyongera nga wempulira nga mpiseewokko tubeera nti gwabulamu eri gye tuli amazima genyini etanire greens ne katunkuma ebinene byo tubyesonyiwa era ndabyesonyiwa nga woogamba bikompya obina wabampa biwe amugamba ebyo nedda egala buyo obwaffe nkutegeera nebalekula somesa mulangira kale sebo naye omuti ogwo nga gumanyi omuti ki fig tree fig tree togumanyi gumanyi mulangira tuntereko ku gundi whatsapp kale ku behind the news kale baleko tomanya nyinza obba ngumanyi ng'ogulaba naye nga togumanyi okay alawe balekuweereza mulangira kale sebo kwagala nnyo bannayuganda kale bannaye kumi katonda sebo Dr. Serwata na buli ayagala puroguramu eno nange mwagala nnyo sebo era bulungi kale sebo okay omuti gwe yaguteako berenga mugulaba omuti ogwo fig tree emigaso miyitirivu nnyo kale webale kuweereza mulangira Nsalongo Buyinza Emma tatalake kalagala bikapeeka tetusobola kwewala bantu abo kubanga twakkiriza nti bebagezi naye nga ate era si bagezi. Nze Kibogo Isa Engole omwogezi wa NRM mu ggombolola ly'Ekagulu nsaba Katonda buli kibi abazungu kye bakola kibaddire. Olaba kati n'okugema ebisolo kigenda kufuuka kyabuwaze naye abasajja abo embeera mune bwetyo bwetutambuza oba bwetyo bweri ekyokukola kyeki onookuba nga otunula nti ddagala okugema tekwayibadde kubi naye ogemesa ddagala ki lwaki ogemesa ddagala twekoledde wano ewaffe Uganda Impact FM kwoli wangi sebo webali kuliza sebo ani on tata network ayo abawuliza bangi network ayo nga kiyo nayo tuwulireko wangi sebo kiddemu webalenya kutuweere kiddemu kyoyogedde situlira wangale ne bubwena wangale gyali siwulidde kyobuuziza muganda wange siwulidde kyobuuziza network ebadde enfu network ebadde sitegedde kyobadde obuuza network ebadde enfu siwulidde kyobadde ogamba sikiwulidde so mumbeera bwetyo Dr. Galiwanga mpereza no fig tree fig tree baguyita omukunyu buliko obuntu obwo buliibwa Dr. Galiwanga webale nnyo webale nnyo agumpereza baguyita omukunyu mu Luganda fig tree gonna migaso myereere kale webale nnyo bali ddala Dr. Galiwanga fig tree obudde bwa kati bugenze nno mwemuza wele tebugenze ndanga obutambudde fig tree omukunyo ngutaddeko Dr. tuweereza ano tugutaddeyo wali emigaso mitirivu nnyo akali basi ne banyabo ngenda basi bulya wano kubanga bitino kwantogera bitirivu nnyo tusobola okusula wano ne tugenze sika unakonaddako mbe bulungi basebule banyabo nkugamba bulijjo teri akwagala ya teri musirikala agenda kulwanirira okujjako abasirikala abo abali mu birigo betuyita white
blood cells. N'olw'ensonga eyo olina okuba nti obaliisa bulungi oba okuba nti balwanirira endwadde zonna. Teweesiga muntu yenna kubanga bali bakoze ku bintu ebyokutta abantu ate gwe n'obeesiga ku luno. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.